Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Omuzimu Gwa Kasooba. Bagamba akuddira mu mboozi tagiwoomya, so nga nerinda buwere yamezza buvuma. Mu buufu bwe bumu anaazina takumba, era nga nerinda kiggweeyo afumita mukira. Njagadde nkuyisizeemu lukwakwayo ngezeeko okujjukiza katono nnyo ku ebyo bye twalaba mu kitundu kyaffe ekyayita. Nalina enteekateeka zange ez'okubba ekyuma ekyali ku mulimu gye nnali nkolera kye nnali nsuubira nti kyali kyakunnyamba nnyo mu kubega kwange. Mu nteekateeka zange mulimu omu ku basajja Kuuba be yali akola nabo gwe nnali saagalira ddala azimanyeeko, era ono nga kyankulungutanya omutwe okulowooza ki kye nnaamukolera era ddaaki nga nnyambiddwako Teo asobola okumukuba amasasi. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula nenya ku kisiki. Tewali yatulaba yadde okuteebereza nga ffe twali tukoze ekikolobero era ekintu ekyekko kityo. Enkeera kaali kasattiro nga banoonya abaali bakubye omuntu emmundu. Musajja wattu kati yali apookeza ku ndiri mu ddwaliro nga n'amagulu gasabikiddwa mu pulasita galengejjera waggulu. Baakaabira mu lwayaba abatemu tebaazuuka. Teo yakeera kudda ku gigye gye yankisa era nange bwe ntyo nga twesaanya. Otyo oyo yali ankenneetereza emmeeme nti ayinza okuleeta Kigwe yeweezinge mu ntegeka zange yali avuddewo. Bwe ntyo nateekateeka okubba ekyuma kiri ekyali mu galagi, nakyo kye nnali seetaaga kibeewo ku lunaku olw'akanaayo kyani. Waliwo omulenzi omweraziirazi bwe twakolanga naye ng'amabanja gamukoma mu bulago. Oyo gwe nasalawo okweyambisa mu pulaani yange. Nateesa naye tubbe yingini entono ey'emmotoka tugitunde twefunire ensimbi, era nga munnange yajja okutwala ekitundu ekisinga obunene olw'okubanga nze nali bulungiko mu by'ensimbi okumusinga. Nali nja kukola byonna yannyamba okugiteeka ku mmotoka nga tugifulumya. Bwe namala okumukkirizisa ne nnumba Kuubwa. Namunnyonnyola ebisinga obukulu ku bye nnali nkoze okuggyako eky'okukuba omuntu amagulu n'emmundu, era ne mutegeeza n'entegeka yange yonna nga bwe yali, ne ndyoka mmusaba tugigezeeko. Yatandika okunjokya ebibuuzo ku bintu bye nnali munnyonnyodde, era ne tukalambira nnyo okumalira ddala essaawa 4 ezeekutte. Ku nkomerero nansuubiza nga bwe yali ajja okuyita olukiiko olw'abakulu banne nabo mbategeeze pulaani yange balyoke bonna wamu basalewo ekyokukola, kubanga yali tayinza kwetantala kusalawo kintu kikulu nga kino yekka. Olukiiko lwatuula kawungeezi ku olwo era lwalimu Kuubwa nga ye ssentebe n'ababiri ku bamyuka be, omukulu wa poliisi n'omu ku bamyuka be, akulira bambega bonna n'omumyuka we era nange. Kuubwa bwe yamala okunnyanjula ne nnyonnyola olukiiko ensonga zange. Bwe namala ne waddawo okumbuuza n'okukubaganya ebirowoozo ku zo. Olukiiko lwali luzibu nnyo nga babeezi ba Kuubwa babuusabuusa obutuufu bw'ensonga zange, ate nga nange siyinza kwanjulira awo mpiki yange gye nsuubira okutema ekyeso, anti ng'abedda baalugera nti okwerinda si buti, ate ne twekisize. Obutakkiriza bye nnali ŋŋamba sandikifuddeko, naye ate bwe baatandika okuleetamu ebyenjerega n'okunkiina, nange ne nsunguwala, era singa tebwali bukulu bw'abaali mu lukiiko n'obumanyirivu bwa Kuubwa mu kukubiriza enkiiko eyawumbawumbanga ensonga obulungi ng'alaba zisasika, olukiiko terwandiwedde mirembe, twandirulwaniddemu. Wabula bba abakulu buli kye baabuuzanga nga bagenderera kumatizibwa we baabanga tebannyonnyose bulungi. Essaawa ziba ziri mu 9 ogw'ekiro, olukiiko lwatandika ku ssaawa 3 ne lulyoka lwabuka, ng'abakulu abasatu basazeewo oluvannyuma lw'okwegeyamu bokka entegeka zange zituukirizibwe, era nga Kuubwa n'omukulu wa poliisi be bazeenyigiramu. Twalabulwa era ne tukalaatirwa obutayogera ku nsonga zino okutuusa lwe zirikomekkerezebwa. Nalagirwa mbeere mweteefuteefu kubanga olunaku olw'okugezaako kye nnali nsabye lwali lwakutegeezebwa ng'ebulayo essaawa 48 zokka lutuuke.
Navaawo nga mboganya essanyu olw'obuwanguzi bwe nali ntuuseeko era olwagwa ku buliri nga neebaka okuwulira nkya. Naye bwe nazuukuka ebirowoozo ne bitandika okunsala, si lwakubanga nali seekakasa mu bye nali mbeze, nedda, naye lwakubanga nalowooza nti singa ebintu bisoba nali njolekedde ensonyi n'obuswavu ebitagambika. Kubanga abamyuka bakuubwa baali bakundiirako mbaga okulabira ku ngeri gye baali bakubangamu evvu nga bakinagguka n'okunjogerera mu lukiiko nti nali mbeze bikamulo na kkukuuzi, naye olw'okuba omujja mu mulimu ne ndowooza nti birimu ensa. So nno nze saalina muntu yenna gwe neekabala nga nkola ebyange, naye ensi bwetyo bw'egenda. Batono abaagaliza ez'abannaabwe okuzaala enduusi olw'effutwa n'empiiga ebigirimu. Nalowooza ku kugambulula bye nali njogedde, naye ne ntya okuggyibaamu obwesige n'okukubakuubwa ensonyi. Lugaba yali ajja kunnyamba byonna bituukirire bulungi. Ebiseera bye namala nga nkottoka nsulisa omutwe n'erinnya ligonommose. Naguma kubanga muli nali mumativu nga nali mu kisinde kyennyini. Nasooka ne nnyongoberamu olw'ebirowoozo ebingi ebyanjimbanga olutatta, naye ennaku bwe zaayitawo ne nzirayo ku mbeera yange eya bulijjo, era olunaku lwagenda okutuuka nga ndi mugumu. Lumu mba ndi awo nga teewagobye. Yatuukira ku kyali kimuleese nga bwe bubaka obwamuweebwa kuubwa. Mu bwo mwalimu ebiragiro n'obubonero bye nali awo okugoberera n'okukozesa. Olunaku lwali lwakubiri nga nsalesale wakubaawo ku lwakutaano. Bwe ntyo nalinawo olunaku lumu lwokka okufundikiriramu entegeka zange ez'okubba ekyuma ku lwokuna. Teo yamalawo ekiseera kigere n'asiibula nga bw'asekaaseka ng'eyali asomedde mu bbaasa ebbaluwa gye yaleeta. Ekyekango tekimanya muzira, naye nange nasigala ntuuyana newankubadde nga baalugera nti ekijja omanyi. Wabula olwokuna lwagenda okutuuka ng'ekimeeme kimpweddemu. Nakola emirimu gyange egya bulijjo okutuusa ku malya g'ebyemisana. Abakozi baali bafuluma ne nkola nga ku lwe naketterako ekyuma era ne bansibiramu. Nawulira wonnacce ne nsumulula enzigi ne nzigyayo ekyuma ne nkikubamu emu ku mmotoka ezaali ziddaabirizibwa ne nzirayo ne nsiba enzigi nga n'entuuyo zintonnyolokoka. Ekyuma nakisabika mu bikutiya ne nzirayo ne neekweka. Bwe baggulawo ku 8 nga tukwazza mirimu gyaffe kinnawadda. Essaawa ziba ziweze 9 ne nzigyayo akamotoka akeetissi ng'agenda okukagezesa. Twali tukasabiseeko ekitundubaali kye twakukunazanga omuli ekintu. Naleka munnange yeetegese ne nkasimbula nga ndaga ku mulyango omunene ogwafulumanga okuva mu kikomera eky'amatoffaali. Bwe natuuka ku luggi ne nnyimirira, omukuumi n'abikkula ekitundubaali. Bw'ataalabamu kintu n'aseka nga bw'anyeenya omutwe n'okunsongamu olunwe era n'okugamba nti, "Ggwe!" Omanyi twateranga okumuzannyisazannyisanga bwe tutyo. Yanzigulirawo n'enfuluma naye mba ntuuse nga muli motoka n'enjiza ekyennyumannyuma ku misinde. Nagisiba ne nzigyayo omutwe ne ntegeeza omukuumi nga bwe nali neerabiddeyo ebyuma byenkanisa nga byenkima. Yawenjula oluggi olumu ne mpitawo era nga ntuuse ku galagi nakuba ekyensuti kya mmotoka munda nga bwe ndeekaanira waggulu nti, "Mpa sipanda 10 ne 12 ne sikuluduleeva." Ate nga bwe ntokose nnyo emmotoka. Munnange yaseseetula ekyuma okuva ku mmotoka kwe kyali era eyange kwe yali yalumizza dda ekyensuti kyayo nankwasa ebyuma n'ensimbula. Bino byonna twabikolera mu butikitiki bubale bubazi. Ye munnange yalowooza nti ntutte kayinnyini ka mmotoka. Bwe natuuka awaali omukuumi ne nzigyayo omutwe ne mpanika sipanda nga bwe mwenya omukuumi azirabe. Yanzigulirawo n'enfuluma era nasanga bannindiridde nga baggyako kyuma nakumpa nsimbi za muvubuka nga nkomawo. Olwayingira ng'omuvubuka mmukwasa kavvu ng'ate nfulumya mmotoka ndala kugigezesa. Nali naakagezesa nnya essaawa ey'okunnyuka n'etuuka. Ffenna twadda eka naye nga nze nindiridde bbo mu kutulika kubanga namanya ng'ekiro ekyo baali bajja kuvumbula nga bazze okukikozesa
ng'ekyuma kyabbiddwa. Olwo ensasi zimansuke kubanga nali nninnye ku kisiki. Ampuliriza omulungi. Bagamba n'alimu awagonda amala na nnyuka. So nga n'enswaswa eteeyanula yekola eddiba ly'engalabi. Nzikiriza tufundikirire awo olwaleero bwe tujja okusimbuliza tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.